nze nkuze kutuuka wa siraba nko taata wange ngalekedde maama wange ez'akameeza ekyo sikiraba abantu era mu kisenge nga toli era yali badde maama atugamba mugende wali taata wamwe yalese sente muzijja mugende muleete nyinanga mugange ogula ennyama bazinoga manju emmere ebaakameeza banna essere z'akameeza si za buli wamu nti no buli maka bazirekamu essere z'akameeza nze n'ekigambo kameeza nakiwulira Kampala nga nze wakkojja bwe nakiwulira nga mukazi wa akaaba kuba kojja yagenda n'atulekawo n'agenda omukazi ngera okuwulira akaaba ngamba ate ki omukazi agamba nerero kojja wamwe era tandekedde kojja we era tandekedde kati ngenda kikola ntya ejjo nakigasse kati olwaleero wonkikole ntya ne mubuuza ekiki taleseewo za kameeza nzaawe ntandika okuwulira ekigambo ki ekintu kye bayita ssente za kameeza neffe ewaffe mukyalo era akaayi kyotera twakulanga kimu tukijja mu nnimiro obunina buno obumira mu bitooke kyalinga bwe kiti ate obuva bwaki twakeranga ku makya ne tugenda n'ebikajjo mu nnimiro nga breakfast kati sawa nga 3 kitundu nga kasana kawaseemu maama ngagamba mugenda mujeeyo ebikajjo mu kutiya muleete nga babireeta n'ekicupa ky'amazzi ate kyaki munywera ku bikajjo abati wobukyamemu kati nga tuli ebikajjo oba taata ye bulumu bali bamusibira ekigundi ekiyuuni n'amapopa nga maama yaba yakisibye mu kagundi mu kyayi manyi bino ebyayi bye bajja ku bitooke kati ng'akireeta ne bakimuwa n'alya bw'amala okulya n'akadomola k'amazzi kaba wali ng'anywako ffe nga tulyawo bikajjo kati ziba ziwera ssaawa nga 6 nga maama gamba gwe Ronald nti wangi maama genda ewaka oteekeko ebijanjaalo 6 kuba ebyo byo bibaayo oba se kyokuba nabyo mu nnimiro nga bikuula kati ng'ogenda oteekako ebijanjaalo ng'otokosa amatooke go tuba nago ng'akulagira n'ettooke genda mu kulusuku wali waggulu bwe bati ne bati oteme ettooke lifaanagana bati bwe riti kaakati mu lusuku gy'osanga obutungulu buno bwe twanogangako ebikoola waggulu obuganda mu lusuku gy'osanga obutula bwa taata bwalina okuliira ku mmere buno katunkuma n'obunoga mu lusuku gy'osanga buno obunyaanya bwe bayita obuniina byonna ate obwo bubala kaakati sevumbula njagala ombuulire ddi taata lwanaaleka ssente z'akameeza nga kati tutegedde obutungulu buli mu gundi mu nnimiro obunyaanya kati musiise mutyo okusiika byaki ebyo ebyokusiika abantu babisanze Kampala olaba naffe bennyini bw'oyogera bw'otyo nze nina ebintu kati bw'oyogedde oti aye nina byenzijukidde ife edda omuntu bw'okulera buli kimu kyobula ffe muzeeyi waffe yagambanga nga basobola omuwenva mwe ne mulaba nga nnyingi naye era asobola balaba nti mulabye nti nnyingi ezize naye era abamu gyema n'agamba ana mwe muliba mukuze mulikolaki mulirya ebyammwe kati nga oluusi we baba bafumbye ebinyeebwa bambi ffe ye bamusenerako ne batwongererawo ki amazzi n'akannyu ebyokusiika biri Kampala ize twakula tumanyi nti ebutto muzigo gwa mbizzi astagfirullah nedda nze sibalimba nga tumanyi abamu tuli basira awo wenyini we tuli tubale tukyali ku nsonga genda mu maaso Masaka bebe yes nti inze bantumako omuzigo gw'embizzi ku gundi bantumako omuzigo gw'embizzi ewa Peter sibalimba Peter asala embizzi ne bantuma omuzigo gw'embizzi nentuukayo kati we bagumpa nga guwoze nga guli mu kikebe kubanga jjukira nga yena mu maaso tewali busisi nga gukutte ekitole kati kwolwo nali sinnalya nga bw'ogamba omwana tannalya ngenza okunona omuzigo gw'embizzi kati ntuuka mu kkubo ngamba naye guno omuzigo wandi ndishuwa nti eno tuli ku interview wa kamera ataddeyo ddala eyo emboozi gy'olabye tuwa muzigo babuulira ekituufu nanuno kati nuno omuzigo gw'embizzi nkwatamu okutaliko kyakulya nkwatamu bwe nti nkola ki nunako ngenda okutuuka waka nga ngutuusizza wakati omuki omuzigo gw'embizzi kati
Gamba omuzigo. Nedda nakyo anti munaye agipromotinga kubanga Masaka nzoloza gwanti tuli awo nkutuuse ewaka jjukira bali baali bampadde mulamba ate nga gwekutte kati ngeri gye nali jangukomba bwe nti nga nkuteekamu olugalo Masaka banna ntuuka ewaka ndo ŋŋamba bagenda kuntegera nti nagunuunye nkola ki ngenda nguteeka awabuguma wali gusaanuuka ngusembereza ku kaliro kati bwe gwasaanuuka ne guddamu gonna ne gufuuka butto ne gukola butto okoze amagezi wagutoddeko jukira gwa haafu egwa haafu kati gumaze okukola ki okusaanuuka ne nguteeka wali kati taata akomawo ambuuza ogwe guno omuzigo gwe baakuwadde nga Peter namugambye akuwa ekikebe kiramba mugamba taata gwe bampadde kati zaali ziwera ssaawa 12 ez'ekawungezi bagenda okulaba isiva mmanju babuuza naye gwatava mmanju kiki mbabuulira mbagamba olubuto lunnuma ekitakujja manju tokikubawo fe tukitege already bakitegedde ntandika okuba nga bwengende manju bwenkomawo bwengende manju bwenkomawo taata kwe kugenda ewa Peter kawungeezi saawa nga 2 akkirira ewa Peter amubuuza naye gwe omwana wamuwadde ekikebe mufumbiyo badde omulala omwana wamuwaddeko ekyo ekikebe kyokka ekiri haafu ko Peter mwana namuwadde ekikebe nga kiramba taata kugamba ebedda kwe kunioko owa kamera soko ogijjeko Anyway, tukyali tomumanyi mbeera zaakyo tukyali wano nga wetulaba ttiimu yonna etudde nga mumanyi nti munnange tetunywama ate bwe tusekamu Masaka atubulidde olugendo kale gye twatandikidde yonna emboozi bwe tobwefundikidde atubulidde mutuufu kuba munnaye embeera ezo zetugwangako naye twatandikidde ku z'akameeza naye olidde emboozi gyegwe tuli ku nsonga z'akameeza tubadde tugamba nti waliwo ebitundu ebimu abaami webatalekaawo ssente z'akameeza nobeerawo ebitundu ebimu byebalekawo ssente z'akameeza kakati ve mbadde nsaba ebyo ebitundu ebimu byebaleka ssente z'akameeza mwe twagala okuteeseza wenyininyininyini nti omuntu yandibadde at least alekawo ssente mmeka ku ssente z'akameeza eziyinza okugamba nti kale omusajja naye oba kale anyingizaayo entono naye at least alekewo ssente bweziti zijja kuba zimala omukyalo okutetenkanya n'afumba akamera akalungi n'okuba nga obulamu butambula katandikayo ensayidi eri mukulu Sikero bere ng'okubuuliramu omwami yandirese ssente mmeka kuba nawe oli mwami waliwo mwami wa famire yandirese ssente mmeka kati nze kye nandibadde nsuubira njogera ku nnyingiza yange abali eyo abaninaanye ne be batalekera ze ndeka saagala muntu yenna kummanyira nsoose nno okuyomba bayinza okuyomba nga nze saayombye nga sijja kusobola baddamu mu komenti omwo kankiyise wano omulamu oguliwo gwa kameeza bannaye saagala muntu yenna anyanukula bigambo bye sijja kutegeera nja kuyomba nze nga nze ku ssaawa zino ku nnyingiza yange kkiriza gaana ewaka eyo famire yange sibeera nayo yakulemerera yannemerera yo yannemerera kaakati kyenyinza okunnyonnyola ekituufu omukazi emitwalo 2 gimumala naye kisinzira ku baana be mulina n'omusajja endyayo kati sevumula tolina kuleka 2 olya nnyo ate oyinza obbanga ekyebiri kyoleka nti nkitoolako nga 40 ekituufu emitwalo 2 ku nze gimala okulekera omukazi olunaku sigambye nti gyendeka kubeera sinagiyingiramu temunkwata bubi sinayingira mitwalo 2 nkyali mitwalo 1 n'ekitundu naye nga sinakuvaayo eyo ninayoko ekibuuzo kimu nzijukira edda waliwo omuwala gwe nali ngenda okuwasa yampa sitooli naye omuwala oyo yampita mu myaganya gyangalo omuwala oyo yaŋŋamba omukazi ye muntu atalemererwa omukazi osobola omuwa omutwalo gumu bwe guti n'akwata ekkubo n'agenda ng'agenza okuleetako amanda aleeteko emmere enva afise nawo okwezaaki ez'okkuba enjawulo ye ng'omuntu aba atambula bw'ati ng'abaze ofise 10 mmeka 2 n'asanga akagoye k'omwana nga ka 10 mmeka
n'akagulaga ka 20,000 naye ng'era tannava ku mulamwa gwakutereka nkumi z'emmeka 2 n'addamu n'atemaatema akanaana kano era bajeti n'edda mu kakaaga okitegedde era n'abala ng'afisse enkumi z'emmeka yaŋŋamba omukazi asobola okutemaatema ssente ezo n'ajja ng'aguze ebintu bya 3,000 naye ng'ekigendererwa kye kyakutereka 4,000 abakazi abo baddawa yakinnyonnyola nga ndaba kivaayo ab'ennaku zino bali mu 2.3 oba yakikugamba mu biseera biri ebintu ebinnabakaala kyogamba nkaddiye nnyo nti nali mukadde kakati ekintu kyakameeza akameeza sigenda kwogerako bintu bingi kuba kekakyannemeseza okuwasa naye nobeerako siriasi si biri byososebbu ebintu bye mbagamba lwokuba mu biseera ebisinga temuzikiririzaamu tugakitegeera nze nasooka nempasaako bwe nawasaako omukazi akameeza nensooka nkeepikira nemmanya nti nze nkasobola nakeepikiranga buli lunaku nga ndeka 10,000 mu ebyo 10,500 naye ng'oguze ebintu yes ng'ebintu aba omaze obigula byonna bitya alabe bazaka osoleka 10,500 omukyala tagenda kugula manda weegali tagenda kugula mmere weeri sabuuni waali sukaali nga byonna ebintu ebyandibadde bitwala ssente naye era 10,500 nga wabiguze nedda naboleka 10,000 ne bwereka 13 ng'ebyo weebiri seeka zandi bizisobola omumala kati masaka wetukubuuliza kunyaza ebitano ze walekanga ng'obadde bino byonna ng'obiguze oba nga tonnaba ebintu byonna sina kye nali sigamba nti no nali nze nali sibiguze nti no mbitaddewo ebyewaka wabula twabalanga nze wennawasiza mukama yannyamba twali mu kyengera kya mmere nga bw'ogenda ku kkubo osobola okusanga amatooke agagudde amatooke 20 nusu 100 kati nga wegabaira amatooke 20 nusu 100 nze nawasiza mu biseera bya covid nga mwemugula ga 5 kati nga omukazi omugamba gula amatooke ga mmeka ga 10 nga tubeera mugula amatooke ga 10 awo waggulu twabeeranga wabeerangawo ekyuma ekisa ebinyeebwa nga batandikira ku bya 10 kati nga n'amanda ga 10 jjukire n'emmere gye muyiyeemu tegeeza mwalyanga mmere ya minwe kyennemmere gye muyiyeemu ebiseera ebisinga eyo emmere tetera kutwala manda ekituufu awo bajeti yegudde mu 13,000 wakyaliwo 1,500 kati nga waliwo n'1,500 olwo ndwagalamu n'akatunda mwanemubanyi kati tutambula n'omukazi kunya 5 eza buli lunaku awo ng'obufumbo ndawa butambula bulungi kekameeza kendeka ate naye yakakwata ngera ne wemba nesewe zisingawo 5 nsanga ebitano byange yabijiddeko abitadde ebbali nga akimanyi nti byo mbyetaaga kati emmereka kuba nali mpasiriza mu kaseera kali emmere erinnya tuva mu covid abantu babatadde emmere kati eddamu erinnya nga batunda eminwe 3,100 omukazi aŋŋamba nti nennya 5 tezikyakola ki tezikyatumala yongera ku ki ku ssente kati mubuuzanga mmeka aŋŋamba okusinzira amatooke 3,100 ngenda kuba sikola ki siita ngera simalaako wabula singa kuba lubadde tulya 20 kyamisana na kyaggulu naye kati singa oba olesewo ng'akanaana kiba kigenda kukola ki tukolera nasooka kukubira beewaabwe nembuuza maama we gwe nakubira era olwamukwira bweti nemubuuza allo gyebaleko nnyabo mulina kye muzimba mu kyalo eyo nti ono kati ennaku zino nga ayagala nnyo okwawula mbadde mmanyi nti nomula kye muzimba sente ng'azisindikira eyo wammwe naŋŋamba kati naŋŋamba mutabani buzibu ki ne mugamba badde mulekera 10,500 kati ansaba kanaana wadde emmere yalinnye naye era kanaana tetusobola era kukola ki kamalawo
twamaliriza obufumbo bunnemye ng'agenze wakameeza paka kati siddangamu kuwasa naye wali nebuuzizaako amatooke gandiganya kawunga ka layisi onewe awo Masaka ye wali bwati bayogedde ku nsonga eyo agamba nti ye sente z'akameeza nga ye yalekawo 14,500 naye tetunyonyose bulungi nti omuntu yandirese sente nokukwati gwanyigirizibwamu ati kati kyenkugambye nze ombuuzizza nti omuntu yandiresenga sente mmeka naye nkugamba omuntu takola ki nze nga nzisobola kugamba nti omuntu yalirese sente mmeka kubanga ekikyannemeseza okuwasa paka kati kameeza nze kubanga buli mukazi gwemba njagala okuwasa mbalaba nnyo nga bano nga banyirira nsooka ne mwebuuzaako wamma ennaku zino akameeza kali mu mmeka kati nze wemba nakwana omukazi kati ng'oyo nsooka mubuuza ne mugamba oli otya nnyabo nti ndi bulungi wama oli mufumbo nti nedda badde njala naye oba owulira abafumbo eyo nga boogera kyakameeza bakigeyaako batya omusajja omutuufu atuukiridde kale akameeza akasookerwako alinza kulekawo kammeka kati tugeze gwe nga oli mbufumbo omusajja alinza kulekera kameeza akammeka nti ebiri awo wembambadde n'ekirozo ky'omukwana wenkoma tukitwale serious gayita omuntu yandikulekedde akameeza ka sente mmeka teriyo sente emala kameeza naye akameeza kasinziira ku biki ebyo togenda kugamba nti omusajja yaguze buli kimu wekiri omusabe ekyetaago buli kimu wekiri gayita wekibaawo buli kimu omusaba mmeka awo gwembadiramubuuza kibuuzo wano gayita nsinziirira ku bitaliiwo bya mmeka gayita labayo singa omusajja agula buli kimu manda bikinga ebitumanyi bitwala sente katugeze n'akulekera 15,000 obeera oke nazo kukibuuwo kibanga wekiri ng'ebyetaagisa bya 5 mbeera oke nazo naye togenda kulekera 5 tewaliwo kintu kyonna oba oyagala nti kubanga tusobola okutetenkanya ng'abakyala naye waliwo okutetenkanya nga mutuufu tekisoboka nga byonna byakweyinja tuddeko ku mbeera ya buli kimu ne bwekidda ku 100 Masaka wa Kanaana osobola omutwala sikasobola ngeza bugeza mbuuzo ono akoko ne tukitwale wa Kanaana takasobola nedda kale atali ono so otwale wa Kanaana olunaku si kyekiri kyenkugambye nti ebintu bwe bibeerawo nga tewali nga tewali kati naawe oba oyagala nze zitetenkanya kati mbabuli nsobola gwe nga gwe bw'oba okkiriza nti akanaanako ogenda katetenkanya mukwano nze kennyini ate ati tutuule babiri kabale bali lwaki tuba tukabalanga mu kukola nakakozebwa lwaki oba okandekera akatetenkanya naye tokasobola teri kintu kiremeseza abavubuka kuwasa nga kameeza abavubuka bana bonna ekibalemeseza okuwasa kyebayita kameeza kubanga omuvubuka asooka n'akubakuba mu pulaani nammwe mwawasa nze mbalaba abasobola okwasa neera mugenda okujja gye tuli eno kibakaabya kameeza nti ogera okuwulira oli ekimutuddemu kameeza ate ezo engeri gye nakirabamu nga saaviisi zonna omufumbo zaafuna nzifuna n'omusinga okujjako saaviisi gyolaganda bayo eyakameeza okukateekawo nemanya Masaka towasa yeyoka challenge gyolina ntolina gwoterawo kameeza sina gwenterawo naye kameeza ebisigadde byonna obifuna nga ffe abafumbo nze saaviisi zonna nzifuna ng'abafumbo omuzifuna te nembasinga kitegeeza Masaka gwe okubaawo nga towasizza tokinaamu sikirinaamu buzibu abaana mbazadde kyekiri anko Nsubuga kyeyayogedde nti wazaala ab'obwereere ng'obudde bukyali tolina nsonga lwaki opapapapa kitegeera mwogerako ekyo ekintu kati nze nayo n'abakyala abanneegomba obwegombe n'agamba Masaka njagala kukuzaalamu wazaala ab'obwereere nga bukyali tolina kikupapya ku budde buno saagala nnyo kuzaala naye ninayo abanneegayirira mbazaalemu kati kitegeeza omulama Anko Nsubuga bweyayogedde mulamu mutuufu era we tuddamu mufuna ajja kuddamu ate agenda nafuna ebimuli bye ng'akyali mulamu kubanga olaba gwe okituwadde wano dairekiti Anko Nsubuga awo wennyini twali tugambira nti omuntu yandirese sente mmeka yagira agambye teziri teriyo sente entuufu nti zezino ez'akameeza kumeeza bulina ebika
nze nakomye ku kyebiri naye ate nakyo sinnakituukamu kati goleka mmeka era oli ajja yenna ng'amanye ekyebiri weekiri nedda Sikeero mbadde naye ekibuuzo kiga nti singa omukyalo omulekera emitwalo 2 n'osanga ng'afumbye ebinyeebwa n'entula oba aguzeeyo entula zinafumbawo ebinyeebwa n'amatooke era nga gabbiri kikunyiiza tekikunyiiza kati ekibuuzo kiri gye ndi oba obuuziza ffe tuli ffena neetandise naye kuba gwali saidi kati nze ondaba wano ekyo ekibuuzo ky'obuuziza nze nina ekintu kimu kye nnyinza okukunnyonnyola ng'ate kyekituufu ne bwe nsanga kagaati n'akampa wali ne caayi nze omutima guŋŋamba alabika byasobodde okukolawo kasamba nga naasobola okusulirako ne bukyama obuuzizza otya singa omukyalo omulekera emitwalo 2 gyakameeza n'osanga ng'afumbye ebinyeebwa n'entula n'amatooke ge gali aga bulijjo ag'olukumi kuba muli 2 oba 3 tekikuyisa bubi muli mutima obirya na nnaku ng'owulira okusungu oba nze mbirya nampa balansi ate lwaki anti namulekedde sente zisobola okufumba ebintu byenjagala kati ye tabifumbye ngeki nkulekedde emitwalo 2 ngenza kufumbira ki nsuubira okubanga ennyama weeri n'olutooka olunaanuuka ngenza okukoma weewaka gwe nankyala wafumbyewo kacere na nyanya nsiike kacere na nyanya nsiike n'obiyiwako nanti kati nga sinnaba nakubirya sooka ne kugamba sooka ompe balansi eyafisseewo kuba oba otegedde aguzaafu y'omuceere omukyalo ono agenda olumozi okikola bwoti obanga alina akantu ke yali yeetaaga kakugamba akansabe aŋŋambe njagala akantu kano naye sente zange nga bwe yazigize bwe nazimuwadde zisaasanye ziggwewo sente y'obuli sente y'obulumye otasobola lekawo kyebiri n'oleka kanaana n'agatta nga lwaki era enkya bwe ndeka akanaana fumba ekintu kyemba nkulekedde nze ne mba nkulekedde 2,000 fumba ekijja mu 2 fumba ekijja mu 2 gende wa sikeero obuugi mu fulasika no gende wa sikeero ebikomando bateme bya 10,000 2 botobongoze maliriza anyway je baleko tubaze